Namutikwa w'Enkuba eyatonnya akawungezi k'eggulo yalese abatuuze b'e Kawempe ku kyalo ky'Ebando Nsooba tebalina we beegeka luba oluvannyuma lw'amayumba gaabwe okugwa nga kw'otadde n'amazzi okubayingirira. Bano betusanze nga bakawa okukira ennumba bagamba nti bazze basinkana obuzibu buno okuva lwe batandika okukola oluguudo lw'e Kaleerwe era kino kyaviirako okuziba emikutu egitwala amazzi. Embeera eri wano mbi nnyo okuva lwe batandika okukola omwala guno oguva ku Kaleerwe oguva mu bantu ne gugenda ne gutuusa amazzi ku Northern bypass. Amazzi bagasiba ate enkuba eno sizoni ya nkuba. Mbeera eri bubi nnyo gavumenti soba mutuyambe. Oza mutulaba abaana tulera balere mu ngalo tubatadde mu mikono tulina bwasirizi. Bano era bagamba tebayambiddwa okuva mu mbeera eno gye balimu ne balumiriza abakulembeze baabwe okuli mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi n'omubaka abakiikirira mu paalamenti Latif Ssebaggala. Amazzi gatusazeeko abasajja baaziba ekkubo wali bakola ekkubo ebigoma ne babiteekamu ettaka. Kyokka emyala bagiziba gyonna abakulembeze baffe bali eyo ku division teri n'omu yali ayiseeko wanene kujja tugamba nti ki emyala bagizibu. Meeya yali eyo ku Ggombolola atudde tumukubira omulanga naye tebajjangako wanene okutukola ki kutusimira myala. Ennyonjo zizo zonna zijjudde mazzi obukyafu buva mu kabuyonjo budde eno ng'era we mulabye amazzi gajjudde kitegeeza obukyafu bugenda. Bali eri batudde mu ofiisi zaabwe bajabuzisa bakalulu otegeera baddemu bajje. Bano kati batiisizza okwekalakasa olw'embeera gye bagamba ebasuseeko. Abaana bangi abali wano bajja kufiira mu myala kitegeeza naye ng'abatuuze beekulidde enduulu okumala ebbanga naye tebatufaako. Oluguudo eno Northern bypass lwe bakola bwe luleese embeera eno ettaka baaliwa mu myala egyali giyisa amazzi. Abamu ku batuuze abaviiriddwako ebyabwe ng'amayumba batunuulidde bamuzira kisa okubayamba. Ye yasoose okugwa munda wakati bonna baabaddemu kyokka naye ekisenge ne kigwa sayidi eri ab'omusaba obuyambi nyambibwe kubanga siina kye wengenda kusula era nasuze mu kiyumba ekyo siina wengenda kwegeka luba. Ssentebe w'ekitundu kino agamba nti agezezzaako okwogera ne bekikwatako naye nga buteerere. Amutuukirira ku lukomo lw'essimu nentuukirira ne omu gwe bayita mukulu alimanya nga ye Giso wa Kyebando. So kati bwe mba ntuukiridde Giso mba nkimanyi bulungi nnyo ntuukiridde ofiisi ya RCC naye kennyini ennamba ye ngiina era mukubira ne mubuulira ensonga nga bwe zikola ki bwe ziri. Batusuubiza nti bagenda kukola naye ekituufu kiri nti tebakola. Simanyi lwaki tebakola. Kalidi Kintu nga yeesimbyewo ku bwa kansala eky'Ebando yennyamidde olw'embeera eno. Abakulembeze mwena mugweyo kulaba nti embeera eno tugitaasa kubataasa. Tugezezzaako okufuna mmeeya w'e Kawempe okubaako kyayogera ku nsonga eno ku lukomo lw'essimu wabula ono takutte masimu gaffe. Sarah Nakandi, STV Select ey'enjawulo.